Gala babulira. Bateyo batuza sindi ne shiba nga tuli mu bwetu mu office. Ne baba tekala nga bagenda gisaliza ebintu bitano. Nga basinza ku performance ataya crowd vocability ekisoka. Vocals buli omwakiriza tisindi vocal wise ye yasinze era asinga. Ekyokubiri gwe nenda uliriza nenda ulirira esembayo Simba yawangudde batto mu byonna ebisigadde Simba yawangudde batto byonna Simba mama sekuru abantu basindi mwazijidde batengenda kwogera ekigambo nga era bine omulabe Kaye wamaliriza agambe vocal na Akirizza tisindi yawangu atya abadde Mpaka za kuyimba sinababuuza njagala mtu ekisiibwa sani abo aweereza se ani sinze kale awe nyini njagala ntandikire wa Wisdom Kaye njagala obeere musajja tosoba mateeka Kaye tewekwasa mateeka tofaayo amateeka lwaki sinza abagasomera nedda tofaayo leka mbuuza kibuuzo kyo bani njagala ombuulire bwana Wisdom Kaye ani yawangudde batto data kakati batuyita abategesi nze bimu no muwagizi ate banange ndi waddemba okuwagira kyenjagala nze nzikiriza nnyo nga wemba nnyonnyodde abali eyo abayize bayize nemba nnyonnyola ono mukulu Bajjo alina ekintu kyagambye sigambye nti buli muyimbi alina kuva mu kyaki nedda naye ate agenze n'akola ebintu aleesa abantu kamba munnyonnyolo naye tabamanyi ekisooka kankunnyonnyole gundi Rema gwagambye Rema posaka bebe kulu yamujja ku posaka gwamanyi omwana okuyimba okuva mu primary kati kyenabadengezaako gamba si kyagamba nti atakulidde mu kyaki tamanyi kuyimba however nabadde wamma njagala direct ku appreciating nti mulabe dansa atabera nko mu training ya Steve Jean mu chachi na wa yabatolinze sindi yakulira embale wa pastor ku mugwemmanyi njaba mu Sunday school nga ayimba najja mu worship najja mu mass choir najja mu Coca-Cola ne bamulondayo nagwa mu mikono ja Steve Jean emyaka 2 nga bamu traininga njagala tusekitiwa kushiba dansa Taina jiyari ayise ekyo kyokka abayize muyize nti woba ojajinga sinzira kweche ekyokubiri gendo buuze Olutalo mu 7 gomanyi chachi aba 7 tebakulimba nava mu chat okujja okusula mu studio yageta gwe kati njikuwe ati ono kati Bajjo njagala otegere gundi yange argument yange eriweti nti mu appreciate nga tonnaba ati uliriza kiringa Uganda uliriza Bajjo ojja kwogera bibyo singo jabana ku St Mary's wa Mulindo ne bagenda abasambi b'omupiira abakabi ne bagenda bakuba Brazil oba Bungereza mupiira abantu bagamba bana abana atufaayo ekyo kimwe ekyokubiri kadima njagala bagamba ebyaddala tofaayo leka mmale njagala okwebaza Shiba buli atandikanga Shiba yagenda nayogera ekintu bamubuuza nga tuli kusanyuka ne bamugamba kikyayogera ku Sindi n'agamba Sindi is a talented artist wayimba nga tuli fena live kusanyuka n'agamba ne wayimba wano mu room fena tufuna olutiko it is recorded yakyogera bwamala okimbuuza nga mazomu wa that ne babuuza Sindi kikyoyogera ku Shiba manyi Sindi kyagamba Shiba is untalented artist who has built an empire nenzija ku stage kadima bayita abantu babiri ku buli side babuuze ebibuuzo nembuuza Sindi nti njagala ompeeyo abayimbi babiri nga bali untalented nga woogambye Shiba yakuwani tofaayo namugamba mpayo babiri nga bali untalented abazimbye empire yange ya Shiba nze nkuweyo babiri nga bali talented nga mwatu tebalina kye balina kati uli akye nalingeza kumanyi kadima tujja twagala kuyigiriza abantu art industry yafunye kisikirize n'omwana ali eyo ataafunako mukisa kugwa mu mikono gya Steve Jean nti osobola abantu bangi bajolaba abantu bangi Bajjo katono nnyo Bajjo ulira abantu bangi batya okuyimirira mu muyimbi kati ono dagenti omulaba kizibu nnyo omuntu nga wano agamba akuba rap actually ono nsobola kugeza ku babaruku neeyimirira mu ono omwana
bakulya buli bunyama akati ogenda kulukuta biki kati kyengamba Bajjo teri awakanye nti Cindy talina talent naye kye twebuuza ekibuuzo Kadima ku talent yonna gy'olina lwaki Shiba akubeating at your own game eti Kadima ulira game eruwa katono nyo ulira Kadima game eruwa one nga Beyonce w'omulaba nti yasinga tunda Tishiba genda ku online platform ezisasula Spotify katandika Spotify bona abantu bategeera online ambitings katubuuza ekibuuzo omuyimbi asinga tofaayo nedda soko sirike ekyo ngenda kiddamu Shiba we yazze actually ono kyabaddaga nti Shiba wedda yalagira we twazenga Kadima uli akanaka nga VIP kwa bagambye nti VIP eberewa mu kyengulu ewali security mbwe kyemmanga wali unstable Shiba n'agamba kati lwaki aba VIP bange tembafuni akukantu maaso security negana ne babagatte wantu awa bonna okuva ku deputy speaker ne bani bonna ne babawamu kati bano obwedda balaba bonna abantu ne VIP yonna nga bonna balowooza ya muyimbi waabwe which is okay fete tufaayo kati ekirala muganda wange nsonda bakadima kanchogena wano ku radio Kadima nze bye nkugamba nze nawadde njagala baana obwe gwennyalwe natusenga time egenda kugwayo uliriza ngegenda kugwayo nenyimuka nengende wa vice chancellor nemugamba time egenda kugwayo wabula session yokwetwala tetunagituukako nangamba tukolisha nemuga gendo gambe deputy speaker ayogera tuwe ne weba 1 hour nangamba Kaye gwasobola mugambe ekyo nentambula nengende watayebo of course base chitebe badde banganye uyanda nemwe deputy speaker na Kaye isha nangamba chichi nemugamba kozesa obuyinza bwo abaana bano bonna banage banna Uganda talent tulina session egenda twala 1 hour yimirira wali ogamemba adde 1 hour nga deputy nangamba akati nkwadde obuyinza genda yimirira wali ocho Kaye gwa hinze speaker hinze ezo ate ngoze chibone mumseja amaliye ebintu binawe no Kadima munaye Kadima bakuwadde time yo tukyalina tulino mimbo no Kadima munaye Kadima kankubudi fe tukoze ebintu wano wafuze mu gwanga uliriza kulwokutaana ekiro fe waliwo ne yabadde yagenze ku YouTube nayogera ebintu labayo nze waliwo minister labayo kamaliza mudakika emu toyingira bwotyo uliriza kanti olongose bulungi abantu abamu manyi batunyoma nagenze era ne speaker nanga gendo okyogere nemanya engali gyendi muwagizi wa Shiba nakyogera Bajjo bajja kundaba bubi nengamba kasuku kwanga yabadde the head in charge nemugamba nkugambye deputy speaker ngambye nange nekirangire nayimira waliwo yabadde naga deputy bangambye ogambye 2 hours tufu nti ye kati I did my part kubanga kyekyo abamu tulina kumanyi speaker yatuwadde sawe bili kakanzije kati kamalo kora obude manya anja kwera Kaye yazayogera jabyera bira Lendo mpata imu nemunyera wali nabude buwede bade tulina budde atuzere buwede yo omanya musaliriza kayanga tukasawa 8 mwenda tuatusemwe fana Bajjo lero kati kye tukola nze genda mukola kiri kimu ngenda kelanga saa banango tukubilira ebyaddala nedda olaba Bajjo wanga Kaye yangamba atonkubiranga nze banchi manyi nengamba ebyadala ebyadda era Bajjo namukyekinzeeko gye nemugamba naye Kaye ebyadda tukubire ku macha Kaye ebyadda wetaga musala munene banange amuyiride onyomu Kaye Shiba wango ulya Kaye muyambo mu musala munene musajja atoba Shiba olinga mu 7 dollars keka omuzalo muzalo Kaye musasi nebega pano buyingi nempulire nnaku sebo Shiba eno video jimayo jajira bayamba Kaye yabo oli queen kama queen wawa queen atasobola kuyimba ngayo kati wa queen wa Kaye muyambo mu musala banango mwana afane Shiba bambi omulabanga kimu ayaya balaba kimu mu muyimbi ogamanya kuyimba naleta kano naleta international knowledge nakola nasonda sondo olaba mfuye n'okuukuwa mfuye abayimbi temusinga Kaye banango mfuye abitex abitex yatidde n'okudengagala omwana nadde njagala akeere ne omusajja oyo mulaba Kadima omwana ompulani ng'omuwa interview wano ya ssaawa 2 Kadima daje nina omwana wo mwenjogera naye wano nina abayimbi balina lwaki wavudde mu management enkadde naye mbaddeyo abadde naye abayimbi bano bantama myaka 7 ebyaddala Bajjo mbadde ate mbadde sikyaliyo mu ndongo
olwokuba nti ebizibu bya management bibadde bitwalira mu kiringanga nze nagenda nendaba oli omuzungu wa Black Market omwana oyo Bajjo mwanirize kituufu omwana oyo mulaba mwangu soko kwetondera bannayuganda enteekateeka teyabadde ya mulembe enteekateeka tetabadde ya mulembe okuva ku miryango emiryango gyaganye emiryango gyabadde mifu era omusajja oyo abawuza ledio yosigenda kosa ddoboozi ddene omusajja yategese Bajjo mujja kwewunya nga teyagyeyo ssente ze yabadde disorganized ku miryango okutuula kisobola kusaba muntu mitwalo 10 ate n'agula akatebe kwegamba enteekateeka ekyo kankubulye kadanke munenya oyo yibbula twatuuse mu VIP ku ssaawa 10 nga ne tebo teziriwo n'obutebe era vice chancellor yazze ne bamukubira n'ayomba n'omusajja oyo kati abantu ba VIP abasasudde 10 bwe balabye wali obutebe Bajjo abamu ne babwebugulira ku 15 ekyo kyajjeko waya vice chancellor oyo kadanko oyo naye obuzibu obuvunana mutegesi omutegesi teyeebuuza nti abantu bayise mu kunyigirizibwa okw'amaanyi zina tusana okulowooza babadde bakikola ku frustrating abafaani ba Sindi naye bayise okubadde bakikoze intentionally the VIP yonna ne bagigatta wamu Shiba n'agalwa tebayawudde teri kintu kibi mbana Uganda mwena abawuliza badde ku BTFM mu Uganda abantu abalina sound enyumira abantu bamuyita JJ Events na Steve Jean simanje bajja sound provider abantu kandi sound bagenda mujja Nairobi simbayiti kadake simumanyandi sound yabadde mfunyo emiryango gyabadde mifu entula yabadde kulatiyo yabadde kolo yabadde security wazi jalagamba na Uganda mazima tujja munange tutuke kololo ndi Mpaka mu Kaye nasuze sebase nenze nobabulira mazima nga byabaddewa nejo nakoze TikTok live yange ababadde ko bangobere ne mbabulira kyabaddeyo twalebe kye bayita injustice jesira banga ko mubula mawuliza BTFM nti gwo muwuliza wa BTFM bobango ina katonda yakulwanira entalo jole nategedde gundi eyo bato yinzo ko yabadde ya Shiba buli ekyabadde wali kyabadde kifevalinga Shiba kayibezo wabaddeyo ebyuma nga Shiba kubagezako kwa microphone entuufu nga Shiba baalinya ku stage sound evaayo bulungi ekyaswaza Shiba kyokka nti yabadde ayimba emimwa giyimba birala abakubi bayimba birala ne sound eyimba birala zinafunye n'ekirowoozo ekigambo Shiba yabadde ku CD kwana nalenga tiba communicating that communication yabuzeewo ku Shiba n'ekyebima wali nkuweeku ka info kaakano mbadde nsaba buli omu bamuwa sente bamukuwa sente ezireeta ebyuma byo ebikubira bakubina ebyabadde naakani era buli omu yabadde ne mikisa ye ekutuusa ku sound Sindi kyeyakoze ensobi kyokola session ye kubanga tulwanya art eyasoose yamulemye nti fena twasirise bwe tumutunyanga microphone tuzinenyeza ye kubanga ababadde ku mixer naye anti abayo Bajjo bwesto kye twasalawo kino kye bagamba nti microphone ya Shiba yabadde waggulu itya yabategesi be ab'ebyuma babadde stage abo basindi mbadde nga sound labayo sound ebeemu however nti mixer buli omu apikinga kweruwa buli omu yaleeta owuwe ne mixer ye n'ebyuma bonna baasasula buli omu aleeta nze kutuuka wano siraba nkosho muyimbi yereetera byuma ekyo nakiyigidde ku batu ya Sindi buli omu era kikola Sindi yaleeta mixo sikiwulirangako ekyo kati sound tyabadde ku side ya Sindi anti yamanyi Uganda mwena mbagamba Sindi teyayimbe katonda kati mangenda mpola sakala kuwogana yakoze eki sakala onyingire mu busanzo njogera mpola yakoze eki Sindi teyayimbye yakoze eki tebamuwadde mukisa kujjayo Sindi mutuufu Sindi yabadde mu practice Sindi yabadde atesitinga microphone Sindi yabadde atesitinga byuma Sindi yabadde alwana n'abategesi kubanga Shiba bangambye yabadde omu ku bategesi for your information yakigamba n'ogamba ayinza okuba bagabanye percentage mu mulyango ntya kuyingiramu nedda jasikano amala kusaba kwa njagala kaakano kankwe info eri bwete era oŋŋaana nsirika njagala ekyo nawulidde waliwo n'omuntu omulala yakyogedde kiriwo ekiti mukulu Bajjo twe facts Sindi yali ategese Yoro Festival Victoria University nejja emusasula $5,000,000 n'egimugulako Yoro kati ye Yoro Festival yali battle kati Bajjo kiwulire kino kati yenna agamba nti Shiba ali mutegesi nedda ye baamusasula n'akivaamu kiringa UB40 show ya UB40 katono nnyo eyasembayo yali Uganda charity concert naye muteni nejja nesasule Guy yali agirese mulokole wa prayer Paris n'akivaamu bwesityo so Shiba teyabadde mu byumba baki nalabye wali nalabye nga show yabadde ya Shiba
100%. Okuva ku byuma, okuva backstage, okuva ku buli kimu ekyabaddewo. Shiba yabadde mu control, bamita Shiba bashiba. Shiba. Yabadde mu control nga Shiba bagamba nti Kaye sikwagala bwe kibeera. Sindi nabadde backstage na yayise mu kunyigirizibwa. Era mwabawuliza BTFM Katonda ali kusaidiyo. Oyo mwana kiyakoze okuyimba oluyimba lwa Katonda. Tetunatuuka no mu battle lero ndi mukaka munyagala abantu bayige. Nalabya akavuyo wali nga buli ntunga togenda ku order za side ya Shiba toba muyimbi. Abayimbi batusenga backstage nga bonna beewombeeka. Nga balabye mukama waabwe Shiba. Naye kyenjagala okugamba muna Uganda point and driving yeno. Nti bwe twagenze kumanga njagala Batimati batino obudde butono. Bwe twagenze mu first round ya battle awensi werabidde omuyimbi. First round Shiba ba producer ali abadde producer wa Shiba. Nkuza kutuuka wano kya buswavu nnyo. Ne baba okubakaliyo ke mubende. Sira ngo ko shetani kanga tebakuye luyimba lwa gwanga kadima. Yene yasose Shiba cyabadde mistake ya Shiba. Nkulaga omuntu ali organized. Shiba ngomutisibingi. Senti yakoze nsobe nyingi. Kyobanga bamwangudde. Sindi bwe yaze ku stage n'ayigiriza abantu tulina okwegwanga lyafe ekitiibwa. Kweko okubugumizibwako n'akuba oluyimba lw'eggwanga. Kuba Shiba yaze ku stage nga balowooza CD yeyimba. Kaye you agree with me. Shiba yaze ku stage n'abango wa bulijjo. Kubanga juke yafunye ekizibu. Shiba yabadde alina okulaga because yabadde performance oka. Yabadde alina okuba oluyimba lw'eggwanga, yabadde alina okuba fireworks, yabadde alina okuteeka vibe mu show. Mukatonda mugunda badde nnyingira ku mulyango nga Shiba anaatera okuva ku stage nga manyi bakuba CD. Ate Shiba n'afuna ekizibu. Ng'ayimbanga Zahara Toto nga Zahara Toto bw'ayogera tuyawulo Shiba yayimba. Wabadde okuza nkubula mbi nabaddeyo. Natuusa wali sijja kumukuyingirira natuusa wali nga Zahara Toto bw'abayogololoza Shiba yayimba. Tezinagwako Shiba yayimba. Munnange Shiba mu first round ngajja owulira bwe kyemugamba bino njogera mazima nali kutene Bayibuli. Abantu beebuuza ani oyo abadde ku stage. Twabadde ne audio disc buuza audio disc. Nengamba audio disc tuyite mbabanze bino tubikole bya bad ate no mutima ogwa art nenga tuyite tuyigirize Shiba ekyokukola Shiba yatu twamutukako ne mugamba nti kakati manye ekigenda okubeera wano linako Sindi ayingire tajja kubeera disappointed. Sindi bwe yatuse ku stage nako oluyimba lw'eggwanga ne bakuba fireworks mu butongole Sindi yaguddewo show and abantu okufuna vibe mistake yabadde mistake ya Shiba kubanga yabadde first performer yabadde alina okulaga abantu show etandise bweti ne bweti ate n'asikiriza kubanga abana abawagizi walabenga mudu y'abawagizi ba Shiba nga tebagiyina bambi. By'abawagizi ababadde kola bavuddeyo bategedde nti Shiba muyimbi wa bamukoze eki bamuwangudde. Tudda ku second round Shiba agezaako kyusa ebyambalo naye Kaye wabadde you agree with me mukwambala muwana Shiba nti yayambadde nnyo nesana bicanjawulo okujja ku kiro ky'abafaaza bino ebiringa ebyo ne babiyita batya bino ebiriko ebiwawaati eby'abamalayika akantu kokake yakozeemu yayambadde ebyambalo nga bamalayika naye ate ne muyambala nga malayika ngogenda kuyimba nga Zahara Toto ngayogera era ebyambalo bifa. Zahara Toto olumba waaki emusi wa Shiba yamuggyeko obubonero 10 ku 10 yabadde Zahara babadde so disorganized nga balinga bapangisiza bajjajja ayogerera embaga tebawadde bawagizi respect baze mu biifu kuwoggana nga tukwala omusoozi nga tuwoggana nasanze bafani bagamba naye Bajjo biki bino mwali musobola okupangisa ba professional MCs kubanga MC bakoze kyamaanyi okutta bato nero okulaba nti kirasi atulakisi kirasi DJ Gundi bamuyitani ono Nimrod artist yagezezaako wali yabadde akolera mu mbeera yakyenga oli omuvubu muwala amufuluma yayi yagezezaako okuwa abawagizi ekitiibwa nga tawaawaala buwaawazi kuba abantu abaze mu badde badde bagisubiramu okunyumirwa badde bagisubiramu okuyiga badde bagisubiramu kibeta edutainment kwe kuyiga toza bwe kitibwe kibeera ng'omuntu yandivudde mu bato abakola omukolo ba MC kintu kikulu nnyo era Kaye ne bootegeka embaga yo noto isaite isa musoko bano yita badde nze nkusobola okuttira embaga yo n'ogenda ng'oli frustrated point yasookedde ddala mu byonna Shiba ba MC bamukubye ekyo kikkiriza oba tokikkiriza ani oyo Dagenti tusenze okulaba okikiriza oba tokikkiriza mbadde nkugamba Kaye nti ba MC base show ya Shiba point number 2 gye nalabye nti sijja kunenyanya Victoria University Kaye ompulira bulungi tewabadde mateeka teri muyimbi agoberedde mateeka kati mochula bulungi teri muyimbi akoze eki yamenye mateeka yagoberedde mateeka eri bate badu wetwala weka nga Kaye kyasalawo kye kikola nange Bajjo nawadde order so kwegamba go Bajjo gamba nti batu yabadde Shiba kutwa bali tutambuliza Shiba yabadde nanyini batu kubanga mazima abyama akaka yabibuza wano so yabadde ya Shiba nga bagabana percentage ya Victoria University nakitegedde jjo kubanga
okuva ku show ku mulyango ku byuma ku orders Shiba yabadde atola order so tusuubira bato gikola ngeri ku neutral ground bato yebakuba ngeri ku neutral ground Kaye yandinyumidde nnyo bannansi abaze okugiwagira naye yabadde one sided kakati olina bwokakasa judges tibagenda kulonda bakaye nti abalamuzi tibagenda kulonda mbono yawangudde okwambala ng'awuledde Shiba ye mutegesi yabadde mistake number 1 Kayazo n'ayogera Musindi yakulya mikono gy'aba 7 de bakaya yakulya wani bayimbi balokole n'ebyo tebakikulimbanga kyose ni beki yakulya mikono gy'aba pastor Lema yakulya mikono gy'aba pastor yakulya no uliriza eno kankulinde sagala kuyingira mu yogera ekyo kyekwasa kakati Sindi ne yadigaza n'akulya mikono gya pastor bwagambi ngera kati Shiba nabo mu pastor be Uganda nabo mu wachachi zonze muyigiriza okuyimba tasobola kuyiga eri ebera nacho talent Kaye bapasta tebena kyanja olusiba bateka misumani mu dobozi nti yigo kuyimba argument si ntuufu nti Kaye ngaka nabyo yakutonda ngoli mwogezi tosobola kwata mwana nafuuka Kaye nagambye ebijanja ne babifumba batete bifuuka nyama nti sawa zino okwata Shiba ampulya bulungi n'omutwala ku basirindiyoni bogambye n'omutwala mu nyanja wansi n'omutwala mu ggulu Katonda yamutonda bwatyo nga mufulatinzi nasobola kuyimba kiri kyembadde mbanyonnyola kyembadde mbagamba nti omuyimbi si kuyimba kyokka endabika matters kati wuno omwana wuno mulabe bannange sebo taata buuza ku bantu uno nsonze kelele basirise buhuru kutumu kutubuleke butwego duke kule kole pire kudore nsabure njagure yagure kujizen kule renta bula rudi makanure kasukeru gafuro bombe barure njiri boko pulele raps kutuge don't do this at home the agent akuru kutamuru na kuntemye ebiri Kaye wisdom kadima Bajjo the agent says so tuli ku BTFM tokopa force yes of course chechikos tata singako katukolete nugomyewo kumpewo omwana akuru kuta omwana tata olina okudda mukoroko ebyo byebinjagaza agent bakaitande etende Banange obakali bakayi Kaye nyonyola abantu batawo banange nyina ekintu mumulabye naye bannaye ntebe endala mulaba kyembagamba nze sinna bakwogerako gamba nti tuvuma omuyimbi oba mvumasingi oba ki however kyennyonnyodde nti art amateeka ogenda gampa kati wenkomawo kubanga bye baatugamba bifollowingisa ebintu bingi example ya Celine Dion gyemba wadde neya Beyonce n'onfuuwa n'okufuuwa oli wagambye munsi yonna nemfuuwa sente nze siri wano sidisinga Sindi naye mbagamba mazima abayimbi abali okwo nti Celine Dion yasinga evoko ku Beyonce ekizibuuzo kiri nti lwaki Beyonce abitinga Celine Dion mwasonga Celine Dion muzungu nti kati Beyonce ye biliyoniya ne Rihanna bayira w'abayimbi abakazi kambabuulire mu abaagala okuyiga teri muntu aba musiru nnyo agamba nti Sindi tamanyi kuyimba vocability ya Sindi eri class above ordinary uliriza naye nze njigiriza gwe ayagala oyiga naddala omuyimbi nti wamala Katonda n'akuwa vocability kikyogattako ekirala nze kyembagamba bw'oba oyagala okuyiga ng'oyiga bw'otoyagala nze sirya ku ki ogeza nti nze nasanyuse kati bata eyo giraba abantu babadde tebamanyi nti egenda mu bifo bina kati egenda London Dubai nawa buli omu yafunye sente naye naavuma Shiba kambabuulire ekimenya Shiba kimanya lugezigezi kwefula nti very good ekivumya Shiba wamade agent bannayuganda bano balaba kola ekintu kimu wefuule munaku munnaabwe wefuule kati Bajjo yo mulaba asola n'okujjana t-shirt nga tagolodde naye ssebo ye wano yatusinga amayumba ne sente lwansonga ye agenda naku kyokola Museveni ayambala omuntu wa wansi bolooza lwaki Museveni bamukuba ebifaananyi nga ali munte ali mu busa akola ki lwansonga mwatufugira n'atubuzaabuza kati olaba abantu bonna abataagala Shiba kasita yatandika okwogera ku bya sente biki kasi yafuka vice president wa federation n'ekirala ekya federation ekyo ebyaddala nzikiriza yakuba anti labayo naye la federation wamma gye bagamba era yeyina numbers abayimbi baayo nebaganya abayimbi federation yatta buli muyimbi kati labayo no nzikiriza nti federation has a problem because wamma abali eri twakifuna nti tebaagala principle ba federation nene beerabira nti lumu babuuzako Sindi oyo
nti Bob Wine nga gwe president wa Wuma okoze oti anga federation yetu na JID Kenzo okumulwanya ko kudda ku stage yagamba Bob Wine ndakola kintu kimu kyokka ajanga mu office kati abawagizi we bawulira nti Cindy alina collabo ne Bob Wine ekyo kyokka abawagizi tosobola mu beatinga tebagala kumanya oba talent eri mu federation mulimu ate abantu ba Bob kati anti omukulu president wayo bimanyi nawe bya Eddie Kenzo bimanyi nga byawanvu ne bitugira so banange nze by the way friend of Cindy wano tuba mu business kali katofude mu business we gamba ani yakuwangulidde battu ibulira abantu ngena data amateka njira tubakuya amateka kwa mateka gonna mwabage era wano era Victoria University oli ambassador wamma kambabulire ono ekadima ono Bajjo keya kambabulire njagala pagamba mwe nabali eyo ekisooka bobo ino muyimbi wo kati bulira laba the agent uno mutufu mulabe ayimiddira wali nolowooza nti nno omusajja abeera Los Angeles uno wano naye waliwo omuyimbi akulina nango yasimula okola ki okuyimba kyokka tekimala mbabuulya world over otherwise Serindi yoni ye yandibadde asinga okuseringa ba Beyonce bakuba bisaawe nze nja babuulira amazima bwamanyi Serindi yona akola Beyonce akola bingi it's a combination ochulia nti ajja ku stage omuntu ayagala performance ayagala okwambala buli kimu kyonna so wobo oyize Bajjo wano sebo TikTok ine eri muwanu kujaga bezi Bajjo olimba so I want to celebrate sebo nzeza sebo kadima simujiza ndoza tuingendo nakayimba kono akada agent Bajjo nze manyiti no ayaga Bajjo tebagenda kuwa sister wa Cindy nenda omumimbi wakabi lakanono nyo kadima Bajjo ono atunulira loza Cindy anamwaka sisake tetijja soboka twaniza omumimbi wakabi akayimba bakayitande etende kayimba kapya nnyo kankamala ennaku nga mukaaga kakajja kyokubuze kuba abatula abambala babalabika babula tuli Kampala basalikiriza kulaba kabaka malusu mu kamatabula tabula lulimi kale ne balo batara bakaruga kenduka kabara fune kitambo mu kirona bulula chambara barakale basibalibwa bamita da agent akurukuta tokopa force yerebe empya tokopa force yerebe empya eri mu management enkadde twavuddeyo kati tuli mu kweyiriba nga timu empya era kuzobadde obuzebuze ya ebimu kubya tujjeye eri ekigeza kyo ina kati management empya buli kimu kipya buli kimu kiri fresh chobola baira tuli wano n'abasajja ababi abasinga okwogera ensonga ne kadi mu mubi akayimba kana kapya ndetendeti bo wandikira music wo nze yewandikira music wange sigede kuwa katu bamwita ADD producer ADD era yakola ne bamungamba ono ye bamungamba wakitegera kuba hit yaman kati kyobomanya katwakomyewo naye buli kimu twazze na kipya ne YouTube channel yange kati mpya bagiyita Da Agent Official DA then agent ya bulijjo then official kati bo tukayo no subscribing osanga kakayimba akapya mu bupya yama kale omuli de twayanziza tushagena mpola mpola tulifena wano nga sinagenda kubanga mpumula mu konjagala nzire yokko nga tukyali no akabideje musajja akulu finally twali mu kumanyanya wangu de battle Cindy ya wangu buli tushitegera ya gas wano ya gas Bajjo mulaba munene wa government aina ya gas abantu wa government wa opposition ono Cindy ya gas ka haleluya matende ya gas Bajjo ya gas ya gas ona panga bukazi Kaye atumaliriza bya muyimbi ngatuvude ku byo muyimbi omusajja twati bampana Kaye kasaba ati ngali na ita fact omaita Kaye obulimba buteka mu fact sasa ako mutaka fact obulimba yagamba the best liar uses statistics banangi kwagamba abantu kino sikira bafadi obanti wala basiko omukanga oleza shibazi ne musanga no muyingiramu banangi pande bampana okwasa maisha ya kwasa
Echanema. Akunganya obujulizi. Ekinkalubiriza ku nsoti manyi. Amazima ogateekamu fact kinzuki. Ababulimba kinzima. Wammange nze njogedde Bajjo olowooza kati kono wa Bajjo kati Bajjo tuyambe kuta ebyaddala kati nze sijja kujubisa mwana go ina talent. Amen. Olaba olulimba bamungamba aliwa nenga mukama sinanolaba abantu Bajjo nedda kati olaba bano ba Bajjo Bajjo oyo atwa ne sente nga tetukoze Bajjo oyo ngeri gye wakajoyininga gundi empya ebivulwa ebyabana byebusoga Bajja swana okuteka mu benzi kadima mukale kuweereza Anifa Powers ezana mutuufu nze nagenza ogende kololo okulaba omuyimbi wange Shiba nga kyemusuubiramu era kyekyo kye yatuwadde ekisooka yayambadde bulungi ng'omuyimbi ekyokubiri obedde atuwa vibe nga abazirika naye mukama kadimanga olaba tulina abeenaalemu wano bajjako bujja balowoozi ojjako bannange mulabye abantu bakuba wano amasimu ne babajjako abashiba abashiba ne bannange erinnya lyo baligabye bagambye kati bamubatize ategeera nnyo bamubatize eryange ajja bavumayoolu bonna bakomeko bajja bavumayoolu mulinde mujja kukomawo gyendi Shiba ayolesa nnyo obusungu Shiba avuma nnyo kwegamba aliakitinga mangu so nga ate muyimbi mulungi nnyo ebintu bibiri Shiba byabakyusaamu okuliakitinga okwo akulekeraawo n'ekirala okuyisa mu banne amaaso n'ekirala emyambale yembi Kaye omusalaba gwe bwetiso. Mazako ne gamba kagirikawo ebula dakika nga 12 okubanga tusire. Abawuliza BTF. Ebintu bibiri byesobola kola ku nsi. Kiriwa. Mumpaana nti njogera nnyo. Obulimba buteekamu facts singakaye. Simanyi obandi musiba amagezi gange matono. Simanyi amazima simanyi bulimba bwe buteekamu amazima. Abawuliza BTFM amazima gane no topic tukigalo lwaleero nga sisaliriza akwanya ganyo kwata Bible nga sisaliriza mukata namgulo kyabadde kololo sindi bamuto kyalinga psychologically manyi bakaye bagezi basuka kyalinga sindi emotionally psychologically aje ku stage nga distorted oluzungu lutegeeza ati nga atabutwa kiringa kwifali mupira timu erino jimme ebikozesebwa byonna ejenga yawedde mudda mulalo Cindy yalinya ku stage nga ali frustrated batala babode language. Cindy she's a very hard working woman. Naye yatyanga time yango ku audience ya Shiba. Ya Shiba. Eno battle kamba bulaba. Kamba mwami we. Eno battle. Bode language yasina jiranga yagana kaba maziga. Banaye Cindy ngache kyagalo mukazi. Cindy gamba Bajjo ntino mwanyoko yafuna September we. Cindy kiringa ko demakula na mwana waka. Ngoino mwana ogw'omuzaalo omusajja ne stable mom no waso omukazi nga alina omwana gwokola ki nga omwana bamulyako ennyama omwana yasomba amazzi ewaka omwana bamunyigiriza njogera kino nga nsirimba nga Katonda ndaba oyo muwala Cindy temwalabye bbato mwalabye Kaliyoki nti tibamuwadde mukisa kujjayo Cindy kyabadde alina kukola baba kumuwate munene nnyo yandikoze totegedde kyenkugamba singa abalamuzi babadde Newton nga Shiba siye mutegesi singa ebima byabadde birungi singa tebamutuma kweretera bakalayini ye mukazi wattu na byuma bye Cindy abadde agenda mu East African Record nti ye muyimbi omukazi asinga oyimba mu Uganda nga kyamulema emyaka gyonna gy'abadde ate batafunanga mukisa gwa bbato anti webaza Shiba yagumuwadde Shiba si yagumuwadde soko sirike ate ng'agambye nti yategese soko sirike kadima ng'asiyogezi y'obulimba bwa Kaye bano bamala byogere sirika bano bamala opangisa mu Nigeria lema n'abeefuulira ne mukakkamu bano tebajja tujjako bano bamala opangisa mu Nigeria lema abagamba siriiwo banoonya muntu kyazitowa temwayambye buyambi Cindy Kaye tukisazeemu lwaki temwalese muyimbi lwaki yabadde Cindy yasaba dabbate yabasaba bashiba yasaba musajja wa Victoria University tugamba tulina Kaye tutudde babiri manyize njogera amazima twatwala musajja wa Victoria University Shiba muganga Shiba yabuuza muganga Kaye njagala tukwate Bible Shiba yagamba muganga Cindy anakkiriza Kaye towekwekanga amazima amazima zega owuliddeko nga nkiwakaniza twaliwe Shiba kanti dana soko sirike twali babiri ne Kaye muganga twali mu meeting singa Shiba yali atya twatangumidde ebyama twali mu meeting ne Kaye ne muganga
Muganga n'agamba Sindi yatukoledde ekyamagero. Shiba yangamba tukoleyo batto ne Sindi yajjo kavalinga gapo ya Lema. Mwenga ndize njogera mazima gakola ki? Lema mu Nigeria. Lema mu Nigeria. Kati twalina kale muganga n'atugamba bera liikirira nnyo banga Shiba yagamba muganga osobola okukirisiza Sindi akole batto. Yakibuza bati yakibuza. Ngoli mulokole. Yakibuza. Kale twachoka ndi mwayambye Sindi. Panic ya Victoria University. Mbuliriza panic ya Victoria University. Kisindi butakiriza. Sindi ye yayambye Shiba. Mpaka kedakika. Kayeso kwa microphone. Kankwata microphone. Nze kakwa mazima. Ndikayesa zamwe bigambo byayogedde. Shiba yawadde Sindi omukisa. Sindi yawadde Shiba. Kandogele bwe. Mbuliriza. Soko sirike. Na ulida Shiba agamba. Ngava ku stage Sindi ali okaje. Nkuyambye. Obadde oludde okutambulako kamutwaleko e London ne Dubai. Ebyo bigambo byamutamanya ku kakati labayo abantu abamu abanyinza omanyi tulina abantu mu art industry tebamanyi art mbam before byokwerumba wamadde agent ekitegeera yakikoze kusoomoza nenga vibe wantu tuli mu kanisa ekyo kimwe ekyokubiri muganda wange ono twali tutudde mu meeting Shiba waba singa yali mutitizi ye yandiganye wabule yagamba basyansala namugamba ati uliriza kubanga abantu wamma bonna abalala balowooza nti nno bamukakabo kasi singa yali atya ekyo soko mwe create emya fact labayo kadima uliriza Shiba emya fact nti Shiba yasalawo n'agaba kanyimire ku stage eyo ne Sindi gwasamu ekitiibwa nti vocal is good kubanga mbigambo bya Shiba buli jaga manange Sindi muyimbi mulungi buli jesi yacho akabuze wati Shiba yayagala okubatolinga Lema nenda mubuze Shiba Akirizza nti no Sindi muyimbi mulungi Shiba Akirizza mu bigambo tomuli ankonga agamba nti Sindi muyimbi chaino okogera kwa Sindi muyimbi kati omusajja no kibuzo mwana mutayo nga manyi Sindi ngenda kukunyira amatamu sajja kwe kyekugamba Sindi imirole kali Sindi muyimbi mubi naga Shuma yatugambye olabika oli mu Zimbabwe wandi mulugwala wandi mulugwala badde nkugamba kunyo njotori yakiriza asikati kati yandi yogedde soko sirikemu kati Shiba yandi yogedde soko tuwe kunyo omusajja mukwata amadaje soko tuwe social handles soko enkwata omusajja njagala ndoza nzikirizibwa n'ogaba akanambo kituufu nnyo njagala nti enamba soka social akanamba ku social media kozesa da agent official Facebook yokka yekyuka kwe kulida agent akulukuta nenga ku YouTube ya FMP abajita da agent official gendo subscribing tulina oluyimbo olupya twazalibwa lupya twakomye mu naye nga abayimbi adde waka yayogera Alfonso ate teje ali kwogera njagala mu bato yabadde kakati nchogera authoritatively olusuku je luli lwero luli okay totamwatama Shiba bakubya Shiba ne bamusuula katabu ani leta kati amazi soko sisina akumala tonna oyogera Shiba awuliza BTF awuliza BTF mpuliriza naite Sindi yafunye naite Shiba 30 kati oyo ono yabbanga kati katuvude kwecho katuvude mu byebibuzo kyabo Shiba bato yamusudde kateri promoter achasola kubanga twagedde kololo kati wa kamilioni emu emitwala twabadde kololo uli nagwe kadima twabadde kololo nga Sindi yalina abawagizi era neka yakimanya amazima nga Shiba byayimbira nga kagenda ku stage ya kati abawuliriza kamabulire tobera bias katonda nga ndaba nze njogera ngo wechachi ng'omulokole ow'eddiini naye atali nnyo ko lwaki toliko kati nze no tekingala kunywa kawayinika nze ndi w'amazima katuwuliriza njagala babuulira bateeyo batuza Sindi ne Shiba nga tuli mu bwetu mu ne babateekerawo nga bagenda gisaliza ebintu bitaano nga basinzira ku performance ataya crowd vocability ekisooka vocals buli omu akkiriza ti Sindi vocal wise ye yasinze era asinga ekyokubiri gwe nedda wuliriza ekisembayo Shiba yawangudde bato mu byonna ebisigadde Shiba yawangudde bato byonna Shiba mumazze ekikulu abantu ba Sindi mwazijidde badde ngenda kwogera ekigambo nga era bino naye omulabe Kaye wamaliriza
agambye vocal naye Akirizza nti Cindy yawangudde. Atya. abadde mu mpaka za kuyimba No. Abangoberera. No. Terya kambabulire. Ekirungi kye nebaza ku Shiba. Ne ku TV wa maya kyogera. Nagaba bannange omukyalo we mulaba ne wayimba wano batuli kusanyuka ne wayimba wano yabatesa. Awe atompa nabo bantu bamwe. Bagenda kukola. Kanoza ku birowoozo bya. Alo. Bannange. Kakati amade agent soko tuweku bamma soko sibula abantu bawe kunna kadimo oyo sebo mukwatagane kadima sasa yo abatiraba abaliko kusaba please tuyambe tuteke mukumanyi tulumbe okusajja bukaye fenna nga bannakazadde b'eggwanga Kaye banaye kubemo oluyozi okoke negwe mwana gwe yo bwera banyange Kaye walabyo omuyimbi w'ekyasa yo abaliko bamuyita da agent akurukuta ya mulunaku ntemi ebiri pasitestirwapa akurukuta sesoifa sesamin so ya ekiriwo twakyusiza management katuli mu management empya bagiyita tokopa force management yange management yo management ya buli omu atunoonya okozesa da agent official buli wamu just ku Facebook kwenkyusa nkozesa da agent akurukuta kale webale kutesa mani genda ku kitimba subscribing bayita da agent official agent tulinze gospel song nina akayimba bakayita waddenga waliwo ddire ankusabye ogume kayimba ka gospel kayimba ka inspiration kwegamba bulimba bonna mbuyimbye yamani genda ku kitimba subscribing atwaleso oluyimbo lupya baluyita ndeete tuwabuza tusumulule bwe ntuwula ndabula bagulubira mulapu baddeyeka kalango tambuza kabune katuke kubulya nekiika vum vulumula nfubu tukakira ku lwakataka guno mugati gwa lugala bakulu kutaye lwapu beka yaman mubikole akurukuta sesefa sesaminso yaman kati bannange mba munvuma impola bannange ne mwalabye akaana ka Beyonce ne Kariana ka Afrika mwakalabye lero bannange bani baleso bakuru bannange muje baleko bige owaye ambalagako kuba ndiyo zene kusanga balina okwogera Kaye uyo tabu bannange onkona ko bukonyi muzeyi nkoze ojirina atenjirina tata muzeyi nayo jangu First John yes saja lweta poso chukwe impact rate n'emyaka mingi 20 years emyaka mingi amawulire njagala kutwala mukono South Constituency 2026 ekitali mukuluma onjukiza kale kakati bannange fe wadde munanvuma munvumyevumye naye tetujja kusuula talenti nze naye muba mugamba mutya sijava kaana k'abandi bannange Kaye abadde omanagala masika naye twabakubye